Timu ye mubi abanene. Tusisi. Balasa alien skin. Chirevu. Timu ye mubi abanene. Tusisinkanye for the very first time Palasa sinkanye alien skin waneno. Love. Twagala byantalo. Era babadde ne mujonkera. Buli ababaddeyo ne bajjonkera ate Palaso biki kati mbalabye nga bamitinga. Tewali mbeera yawedde ebyagwa. Abavubuka tetugenda lwanagana paka. Tewali mbeera eri kulwana. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuwuliriza era nga nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Ng'omukwano gwange yenna atandika kubanga otwegattako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otweyungako ddala bulungi nnyo. Enamba y'essimu eyo gye mulaba abagala okola advertisement, abagala okulanga, abagala advertisation kolera naffe kubalangira bizinesi zammwe olokola adverts mwenna tubaaniriza. Enamba y'essimu gye mba muyitako ya WhatsApp ojja kubanga otufuna gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Baganda bange bali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo, abali mu diaspora mwe bali kuwagira nkyukakyuka, mwe banammwe bali ku mulirwano wano e Kenya mukola kyamaanyi nnyo, kimanyi mubeerako nnyo, muwagidde enteekateeka zonna ezigenda okuba nga zireeta enkyukakyuka mu ggwanga Uganda gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mwebale nnyo kwagala amayengo ga channel eno, mbaniriza mu abana subscribinga mu abana likinga ne musharinga tusobole okubanga tukulaakulanya amayengo ga channel eno. Mbagala nnyo baganda bange era mbategeeza nti mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Mweraba.